Yeah, mbadde mulwadde lwaddemu. Embeera ebadde si nnungi nnyo kitegeera mu music industry lockdown, so babadde oli okusika obulamu. Olina omuntu akujjanjaba kubanga awusa si kintu ekyangu ekyokubeera nakyo? Usually ngenda mu pharmacy kubanga before baali bazikebera, so ngenda ne mbabuulira ne ba following up. Yeah. Bawulidde nti nno embeera si nnungi, tolina woosula bakusuza busuza? Yeah. Emyaka giweze nga bansuza busuza kati nga ndi omulezi kuba gavumenti yatwala ebintu byange, so nolwandika okunsuza nenfuka homeless. Ebintu byo byava ku kyo bitwala gavumenti? Teekako omusango gwa panado w'abasajja ogwa pornography. Namukolera oluyimba, so bwebaali banona ate banona nze mu kifo ky'okunona director wa video, so ne bantwala Luzira, then ne batwala n'ebintu byange, but I think maybe intention yalimu okutwala ebintu kubanga bibasinga okulemerako. Didi nyimba ki abantu be yakolera, nyimba ezaali yatiikirira? Mulimu Stamina, Dikenzo, Undeke Numbe, Dikenzo, Superpower Dikenzo, Maimisi, Coco Finger, Mikono Wagulu, Patiani Mo, Coco Finger, Caesar Mani Wampambe, Mafaranga. Tubadde ne Dikenzo agambye yeeyamye nti bw'oba okkiriza okudda gy'ali agenda kukuyamba, osobola okuddamu okukola ne Dikenzo? Tetulina buzibu ne Dikenzo, tetulina buzibu. Yeah. So sina lwaki nzirayo ate already nga tetulina buzibu. Yeah. When I've Luzira, of course kati buli kimu bali bakitutte, passport, kadi za banka, amasimu, kamera, buli kimu kyonna anyway as you know. Kati of course kati nga tulina bw'otandika namalirize newe nga ntandise okusula mu mikwano. Neetaaga obuyambi ng'abantu bona ffenna twetaaga obuyambi, so wabeere omuntu asobola okwennyamba. Yeah, blessings.